Tunjeneza tujja kuba tumaliriza points zaffe wiiki ejja Inshallah. Okay. Ndoza mpozi asembyeyo alese ekigambo ekyo ekya abaana abawala okubawa facilitation asinga ku balenzi. Nze nina abaana abawala nina n'abalenzi naye yuzana abawala bo bajeti yaabwe njita ne beegazaanya ne basaba bye baagala. Omulenzi munyigiriza kubanga nina omusomesa nti eno ensi ate ye bajja kuba bamusaba busabi ssente kati tasuubira mbu bajja mumuwanga buwi ayinza okusirwa afuuka ng'abasajja abali mu nsi muno agamba mbu anoonya mukazi ng'alina ssente kati abo abasirwa tayipe saagala mutabani wange kukula ng'ali bw'ati amanyiire nti ensi ebeera mu by'oyagala ng'ate tolina ssente zaabyo. Naye kyetugamba nti omwana ono oyinza obutamuwa zonna ezeetaagisa mu bulamu naye muweeyo baleme kumwendako lwaka Rolex nga ye example gy'aleese. Era bw'olaba ng'ayagala nnyo Rolex zimuleetera ozimuwe avaamu n'aziryako n'alaba n'okulanga temuli kintu kiri awo kati ng'omutasobola mulimbira ku Rolex. Omu ku basitaafu wano omukyala yannyumizaako tataawe yalinga abakwata n'abatwala out mu zi restaurant kati n'amulaga nti olaba bye bayita okutwala omuntu out gulabawo enjawulo wano ey'amaanyi nnyo kati omwana nga naye yennyini agenda obipimamu kati ebiriimu kati omwana ng'oyo omuntu ayinza mutiisatiisa mbu amutwale out ayitire eyo afune engeri gy'amwendako kubanga omwana olwedde ekintu yakirabanga just genda kulya mmere mu kifo ekirala nga tekimutwala ng'agwirana. So particularly ku baana abawala tugezeeko okubamanyiiza ensonga eyo. Ekirala olumu bambi ekisumbwa abaana abawala kiri kye twagambye nti bw'obanga omuzadde toliiwo omwana ono okufiiringa laavuyo omwana abeera ne vacuum. Jjukira abakyala ate bo balina ate okwagala okulagibwa nti baagalwa ate kunene nnyo. Kati gwe muwala wo toyogera naye omubuuzabuuza by'ayagala n'obimuwa n'ogenda kati avaamu n'akula nga akalenzirenzi akanajja ne kamuwaanawaanamuko awo nga kamukurakingirawo kubanga bambi ali awo muyonta wa kuwaanibwa so ng'ate gwe naawe walibadde olwedde omulaga value nti kugamba omwana n'omukuza nga afiiringa nti taata wange nze anjagala nnyo kati omuntu bw'ajja n'amutiisatiisa nabyo I love you biki n'amuwaanawaana awo tebimusanga nga ali bubi nnyo nti agende bugenzi nti lwakuba oli amuwaaniriza nedda. So wabwe yabuuza ku kintu kya omuwala afunye olubuto tina musajja ate musiraamu tomwagadde biki kati ekisooka omuwala oyo tusooka ne tumubudaabuda olina okukkiriza nti one ffe mu sharia tetulinayo concept ya kujja mu mbuto mbulakuba yazifunyemu atali musiraamu. Jjukira olwedde tetuli recognizing na musajja ku kintu ky'omukyala atali mufumbo. So gwe biri ebyoli eyamukoze embuto biveeko omanye nti kati ono omwana yagudde dda mu nsobi kati ali mu phase ya rehabilitation. Era omwana mu budde naye nga bw'omulaga nti ekintu kye yakoze si kirungi naye tetumutabukira butabukizi kuba mu kaseera ako ate abeera vulnerable nnyo olwedde ali mu nsobi yenna yeeraba nga ali useless kati olina kumuwumbawumba naye afiiringe nti wadde ensobi yaguddewo era indeed njikiriza yange naye obulamu tebukomyawo kati awo omwana oyo muwumbewumbe era omanye nti kati oyo bw'agenda okuzaala afuuse part of obuvunaanyizibwa bwo kubanga kati olumu abalala ate bagwa mu nsobi ey'okubiri nga bagezaako okubeeba kano akalenzi akakoze omuwala obutumbu bakanoonyaamu buyambi akaana kamu bwe kati mulwaki temukakuza omuwala abeere nga atiise tayeetaaga agenda kunoonya ako kasajja akamwenze kati kongera okumutuusaako obuzibu bwanoonya simanyi bufiizi bw'akaana biki obumbe sente namwe bwe musobola omwana mu protecting okuvaawo nga mumulaga nti munnange ebintu ebyakujje ku mulamba kubanga olina n'okuinvestigating omwana ono bamukurakinze batya. Omuntu bamukurakinga just lwakyakulya kati nomanya nti omuntu ono yeetaaga okumuyamba aleme kubeera nga bamukurakinga just ku buntu obutono. Olina okuzuula ango kimwe bamukurakingidde n'osobola ogibulookinga naye nga kyetugambye taking a charge osula obuvunaanyizibwa bw'oyo omwana gwazadde omanye nti kati eyo nsobi yaguddewo naye tulina ogyetikka nga bwe tubuulirira ono omwana omuwala bwe tunaamutaasa needs ezo eziddako awo
aleme kufiiringa ng'omuntu ali abandoned wakati bw'osanga omuzadde akiriminga mbu yazaala okusa omwana kati omwana oyo toli mumusindika eri oli eyamwenzeeko kuba kati gwe mu kaseera ako olowooza ani agenda omubudaabu era oli mwenyini era oli kati yaba asigadde okuba mumudduseeko mumulesa awo tewakwayenza so ng'ate ekyewuunyisa wano e Uganda tulina engeri gye tubalamu amazambi oba eryetya okimanyi ng'omuntu singa asanga muwala we mu ssabo ayinza n'obutamukolako kintu kyonna naye bw'amusanga nga yayenze bwe bamukola olubuto kirabika abantu babeera batunuulira ate kiri kya answazizza so si nti akoze zambi so obukyayi buno gwe bw'olaba ku ngulu kuno si nti muntu anyiize lwaki ono ajemedde Allah amuswazizza nga ye kati obusungu bwonna buli ku onswaza otya era mu nsi ezimu nga Pakistan ezo bajjayo emundu ne bakuba omuwala amasasi babiyita honor killings bawa omuganda omulenzi emundu n'amutwala eyo amukuba amasasi n'amutta mbu aswaziza ekika kyabwe ffe tetubiina ebyo ebintu mu busaamu byekisirwe mbu oswaziza ekika kyo Allah yagaana obwenzi era yabubonereza gw'omuntu tolina ne part yo playing bwe tuula obulirira omwana wo aleme kubanga addamu ensobi eyo era omutaase baya kusitula obuvunaanyizibwa bwawo n'omwana gw'azadde omukuze ng'omanyire oyo omwana wa muwala wo temuddamu nakunyega ku kalenzirenzi kali akamwenzeekaawo ojja okuba omuprotectinze ng'asobola okuba nga yeewala embeera ezo ez'okugwa mu nsobi otherwise kati abamu balowooza nti bwe mutamutamukira mbu bali batoobe bajja kulaba nti nebwofuna tewali buzibu kati olwedde bw'olaba ng'ono bamukozeeko obulabe then kati awo olina okuba mu sirias ku kintu ky'abana abali wansi era obalage nti bannange mulaba munnamu ekintu kino tekituukanga ku muntu mulala yenna ng'olwo investigatinze bulungi n'olaba n'engeri gye bamukurakinze kubanga eyo nkulu nnyo omuntu ono baamuyiseewa baamusenzesenze na ssente baamusenzesenze na byakulya baamuwanyewanye baamukutte kubanga abamu bambi abeera agezaako okugaana obulenzi ne gukosa amaanyi kiga olw'obusungu obukambwekambwe totegedde na mwana takuwadde chance bw'olowooza byonna byadde voluntary naye ng'omuntu sometimes babeera bamukase bukase ebimu bibeera na by'amasomero somesa akanze awo omwana tamuwa amakisi okiraba kugamba nga pressure systems abantu ze basobola okukosa naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukingiriza abaana baffe okuba mu mbeera ezo bwe zityo naye abazadde ffenna tuteekeyo amaanyi zimba connection n'abaana bo ate twagambe connection eyo ebiseera ebisinga ekola bulungi ng'omwana ali between emyaka 1 n'emyaka 10 bw'omala ogizimba eyo yeesigalawo permanently ne bw'omuliddawo omwana asigala ng'alina mukwano gwe gubayisa omuzadde era buli lwabeera mu kanyigo bw'ati gwe gwanoonya amanyi nti taata maama omuntu wange tukomentingeko katini ku bakyala abeesiriwaza ne baleka abaana abatali baabwe ne bagwa mu butyabaga wallahi omutima omuvundu ogufaananako bwe gutyo tolina wadde na place mu busiraamu omuntu oyisapozi nakufa ku mwana wa neighbor kati ono omwana wa bbaawo wakiri ndabira oli wa neighbor naye nga sabidde gusibwana ebintu by'obujjo obwo obutategeerekeka obwo abantu balina okwegendereza omusomo okufuna kwa kati gwe imagine Allah akugambe nabbi sallallahu alaihi wasallam akugambe nti oyo yenna alaba munkara fayughayiruhu biyadihi fa'ilam yastati' fa bilisanihi oba fa biqalbihi kati kitegeeza nti buli lwabirawo munkara ekintu ky'ekikyamu tulwana kukijjawo so si kukireka omuntu olaba akalenzi katandise okugoberera omwana bawo gwazaala ki ekikugaana okuintervene ng'omwana oyo n'omuyambako abaana bano be bagenda okula n'ababo kubanga gwe naawe tolowooza ate n'ogwo omutima omubi oyinza n'okwereetera naawe alba okuteeka mu fitina y'emu nga akulaga nti bino bye wakoze naawe obisobola okutuukako so tubeeremu n'ensaba nnange naddala abakyala abasiraamu bino ebintu by'obujja obwo obutaliiko kontrol tubiveeko tutegeere nti ebintu bya bakyala bajja biki Allah yabihalaalisa tugume bugumi tuleme kubanga tukola ebintu ebyekisiro okutuuka omuntu n'oleka omwana wa munno ne bamwononera nabo tebayambika abaana bakula ne bakyuka ate ne batwerabira of course asobola okwerabira naye ffe mu busiraamu bwe tuba tukola ebintu tugamba la nuridu minkum jazaa wala shukura bw'oba okola saddaaka yo
totunuulira nnyo n'omuntu kinoomu, gwe tunuulira Allah oli era osabire n'abaana bano kubanga gwe tomanyi kigenda kutuuka naawe kubabo. Naawe oli mu kuzaala baana. Okiraba? Era naawe tomanyi maama w'omwana ayinza okuba yavaawo nga sakamusanze zinawe zifuuse nzibu nnyo. Era naawe bisobola okutuukako. So abaana b'osanzeewo kola saddaaka ey'okubayisa obulungi. Ate munnanga bakyala kye bataliyalayizinga nti abaami babeera batunuulira abaana abo. Era buli lw'oyisa abaana abo obulungi naawe naafuna makisi z'akuwa nti bannange Allah yampa omukyalo omulungi alabiridde abaana bange ne batamiisinga nnyo maama waabwe. Alina ekifo ekyenjawulo kyakuteekamu olw'omulimu ogwo gwe beerokoze. Kati bino gwe bye weekola otuntuza omwana olowooza olina makisi z'akivinga, kumbe oyo omusajja akuteeka eno mu kitabo ky'abantu batalina kyakukola nti waakuwangaala nabo naye ng'akumanyi ng'omuntu atali wa mutima mulungi. So talina kyofunamu. Inshallah tujja kukomaawo tusaba Allah atuwe obulungamu era atukuumire family zaffe tusobole okuba nga tukuza abaana ababuvunaanyizibwa. Lwekuba Juma bali yabadde ayigira ku bazadde negirectinga baana bwabwe okutuuka mu mbeera eyo. Okutwala abaana mu ssomero na walaki. Kwegamba yadde alaga nti omuntu tokola mistake yakutwala mwana already nga-environment essomero weeriri mbeera ya tawuni. Kibategeeza n'embeera ya tawuni nti tawuni zibeeramu ebintuntu wakati osange wantu nga wo wamanyiddwa bamalaaya we batuula. Kati omwana buli lwakulira ewantu awo wali obwononefu obwo buli lwahero ng'abulabako kimubeera kyangu okwonooneka. So olumu era kati infact bw'otunuulira ennaku zino amasomero mangi gali mu tawuni naye bweweetegereza baggaaya abo ba missionaries amasomero gaabwe engeri gye bagapositioningangamu okimanyi nga baagateeka nga totale wala. Tulira essomero nga Namiryango college wali ogenzeeko Namiryango college omanyi okuba kilomita nga 10 okuva ku main eya Jinja Road okutuuka ku ssomero eryo ate ng'ago amasomero gadda nnyo bagazimba mu 1910 something. Kitegeeza nti mu biseera ebyo yali nga nsiko nga kasita ogenda ku ssomero tosobola na kuvaayo nga bo baagala omuntu abeere ng'ali mu seclusion. So tuba tusobodde okujja abaana mu mbeera ey'ekibuga ekiyitiridde ntuzakyo kiyambako kubanga oyinza okuba nga ogezaako okubuulirira naye omwana naye environment webanga naye nvundu nnyo waawangaalira naye ate yinza okwakisereti ng'okwonooneka kwe. So tetuddi campaigning amasomero gali mu kibuga naye ultimately omwana bw'anaayonooneka gw'ogenda okafiira mu sinannyini ssomero. So gwe weetunuulire mulabe oba ddala environment essomero eyo weeriri esaana. Bw'obanga olaba nga asobola okumalako oyinza okuwuta naye kye tugamba tunuulire essomero weeriri generally making sure nti si bwe wantu ng'awo baana basomera wano wali wawa bali amayirungi bali tugamba ebizibu bingi ebibeera mu bifo nga byo osaana n'otunulawo olabawo ebintu ebiyinza okwonoona omwana awo togendawo. Tuyanza tusibulirawo nyine. Tusaba Allah atuwe obulungamu era n'abaana baffe abatufuula abantu ab'omugaso abalongoofu era tukingirize fitina ng'ezo baana kufuna mbuto baana kubba bintu by'abantu kugamba wabeerawo ebintu bingi nnyo omwana byayinza okukola ebikuweebula ng'omuzadde ebikusuula mu bizibu naye tusaba byonna bitukingirize tusobole okuba nga tufunamu mu investment yaffe ey'abaana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.